نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، ويا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. matendo kuwekitiibwa Allah fenna beduwaka sante wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naku lwaleero yalusimye okubanga lubeera lunaku luno nga naffe wetuli naku luno olwokutaano masha Allahu ta'ala. Bangi ababukesezza naye wetwogerera zinagenda okuwera essaawa 10 nga amaze obbasaalira bali mu jeneza amaze obbasaalira bukeesa olunaku ng'oli mulamu ne buwungeera ng'oli mulamu bugenda okuziba webuti nga Allah ageredde yageredde. Ne buwungeera olunaku ng'oli mulamu ne bugenda okukeesa ku makya ng'abadde bamanyi tugenda saa naawe subuhi ng'ate Allah akujjuludde. Omala osaala subuhi n'otambula ogenda okulaba ng'oseeredde ogudde somewhere oye Allah subhanahu wa ta'ala. Okubaawo si garanti okubanga oli mulamu okubanga Allah akyakuleseewo ogusigala nti webaze Allah abakuwadde omukisa muyizzi w'ekibuli ng'okyali mulamu era nga taamu yatandika n'okomawo bulungi alhamdulillah ne fees nezifunika ku mbeera ey'ekonomi embi ddala eweeru eyo. Taatawo yamanyi biki byayitamu ne maamawo abamu muli bamaama ba single parents nga maama yanoonya ssente n'azinoonya n'olaba engeri gyayitamu onoga maama anoonya ssente naye nga n'olaba mukazi wattu gyazijja wakusaasira. Ffe tusomye nga abatulabirira abatusomesa batunda nyaanya biriŋŋanya byennyanja kuweereza mmere mu katale. Olabanga ggwe ebitasoboka naye na wano w'oli mulimu abaana nga tamanyi ssente maama azifuna atya, fiizi we afunika atya tamanyi nakumanya naye nga jasiyera abwerabi nga ali ku ssomero tamanyi ayingira atya ku ssomero naye nga oyinza okoza mwana wa minisita naye nga tamanyi wa minisita nti kitaawe akola mu Bank of Uganda nedda nga simu akola nga sikyatawe si tayikuuni naye nga bye basooka osasula ssente oluusi. Maama anoonya ssente n'azikuŋŋaanya waakyo n'aziteeka mu kasuwa n'aziteeka mu kabanka keyasse ewaka terikwata ku ssente mwana wange mwana wa kikazi ssente ya kikazi. Naye n'odda wano ne bagamba nti genda mu kiraasi osome n'otandika okubanga ate weebuzaabuza oba otukoze bubi nnyo, you were disappointing student, oli mubi nnyo. Nga maama ssente watu wazifuna, taatawo ssente watu wazifuna. Abamu bakitabu mwe bakyavuga na booda abalala bakola bwasikaali asula mu mpewo kozi omulimu si mubi kubanga mwafuna ssente zibalabirira kitegedde si mubi alhamdulillah naye asula mu mpewo mwaka ku mwaka nodda wano ngolowooza mata kitaawo akola mu banka neweeyisanga kitaawo nduga nti nannyini banka yayo yeggwanga nolowooza nti ataatawo ndowooza ne minisita naye yalwana mu bana 27 abalwana nokola effujjo n'olikola ngolowooza nti ssente wonoofuluma zinaabaawo. Abaana bangi ntubagambye ebigambo ntibibagamba nalowooza nti ziri automatic ssente wafuluma nga takyafuna wamala okusoma takyafuna kasente aga nti seeka singa kale tukyali ku ssomero kuba ku ssomero tabeerangayo nga baaba akuweerezaayo omutwalo taata n'akuweerezaayo emitwalo 5 n'ogenda ku ssomero n'ozimba ng'olina emitwalo 7 olina emitwalo 10 n'ozimbamuuko naye katwafuluma n'omutwalo sigulina
neza data sizirina nanonyeza tata ngataziraba ninga abadde kusomera bulijjo nga sente akola kinga yalowooza ziri awo ziringa bimuli ziri awo ziringa bijanjalo byabadde azanyisa kusomera tagana bidya tegede sigamba nti bakadde bamwe okubassa ku ssomero nti bagagga nnyo newe mulabanga mulina emmoroka meka ewammwe ewaka nemba mulina amayumba ameka ewammwe ewaka bikyuka oli wano n'abaana kitaabwe nga flit kitaabwe baali basomerako wano ne kitaabwe nga atambuza emmotoka 10 zezikulembera flit mmotoka 10 za mulembe zonna BMW za Benz cross countries buli mmotoka ejo yinza okuwanga oyogerako zikuruza zani zezikulembera nabera mu makati ati nesembayo emabega olusi wayagala nasaako spa custom n'atambula nga yenna ali awo taata yafa emmoroka ez'emiliyoni 7 8 abaana bazisunda miliyoni 7 miliyoni 5 15 nga yakafata naweza na wiki 3 mu ttaka nentuukako nembatuukako nga tebalina kyazikolera olwaleero balinga atali baana ba mugagga bikyuka nolwekyo olwanga bakutadde wano nga baagala future yebeere ngeri bright faayo baagala weeyise baagala obeere wa buvunaanyizibwa baagala oleme kulya kasasiro baagala oleme kusabiriza tebaagala engatto yebeere ng'egw'olubege please faayo wojja mu class making sure nti olina updated notes ziri up to date making sure nti okola exercises zebakuwadde making sure nti class tozigira ne buli kaseera simanyiza amaaso ganuma maaso okuluma odozinga class nobeerawo nga tolina notisi oli mu senior 6 senior 4 kitaawo ayinza oba teyasoma nakusoma naye tabimanyi nabimanya naye mpiza muwadde naye nga teyasoma nakuleeta mu the school the only school first school mu ggwanga Kibuli SS Kasozi ka Mulangira kuliko nojja wano nalina okweyagala obweyagazi baana mmwe abakola we mutyo mutukola bubi kyokka ate abalina empisa ennungi abakola obulungi era abasoma abamanyi ekibaleese kyemukola kya beigi mwebalire ddala mwe abalungi saba Allah abatwayiraawo mwebale butaswaza bakadde bammwe mwebale kumanya nnaku yammwe mwebale kumanya bakadde bammwe kibaagala nti babanoonyaamu naye abatukola obubi okujja n'ofuuka big spender andi okubanga weetoola bwetoolozi wano olinga ezokwana n'ofuuka ano ng'olinda oteekawo n'amaka bakazi bakaania bukaanizi gw'obeera emboozi eri ng'oli mu ddoomu buli muwala yenna ayogera ku ggwe olw'okuba oli muvubuka mulungi olw'okuba oli masimaati olw'okuba wenna wenna okola otya ogira okyabikola naye linda wona ofuluma wano ojja kulaba omusana linda ofuluma awo olowooza nti okyabikolera mu bandi wagoni okyabikola olowooza bigenda kuba weebityo buli kaseera nedda tebisobola ensi eno ekyuka bikyuka okyafuna kati essaawa zino nga bakyakulabirira bakyakufaako niye wabweru kase onoofuluma gujja kuba musana ojja zironya nga toziraba nga weetaawo okulya obulungi abantu bakumanyira mu life ndala kusobola okumanya wali big spender wali mwana w'abanene mwana w'abalodi naye nga oli mu holiday kati oli mu vacation oba oli mu university oba wamaladde university nga byagaana kubanga tewalina misingi wakaabya maama wo wakaabya kitaawo amaziga Allah nakuggyako omukisa nina ofuna omukisa nosubira mu Kibuli somero lya mukisa Kasozi ka Mbogo oli wano kasozi kano kutumanyi byafaayo bya wano tumanyi byafaayo bya ggwanga lino wano no Kibula aweta Kibuli kyekibula kyaffe no Kibuli kigambo kiva mu Kibula qiblatul muslimina qiblat hadhihi dawla ekibula kyaffe kyonna mu ggwanga no wano kyekibula goloze kigambo Kibuli kyekyali wano qiblatul muslimina kibula nino osomera wano kasozi komanyi nti buli azeeko yina abaamaze nodda mu muzannyo muvubuka nawe omwana omuwala oba otukoze bubi nolwekyo mwekyekenge mweddeko mubeere balungi nsaba ekitiibwa Allah bwebigambo bibenga mbitegeera Allahumma amin ffe tusomeseddwa bamaama baffe bamaama baffe bonna baali betteganya kusiika bucapati bonna mungo ndi bupaani wetuva wali waffe ekazo wali oshekezaala ekazo wali waka wennyini noyingira mu kirasi n'essomero nga weeriri
nojja n'okubawo n'olya ku breakfast kapaani mayambala n'olya ka chapati ne ka chai n'ogenda n'osoma ne tugenda mu bisulo tuvudde waka tugenze mu secondary ne bakusiibula nabo bakusiibudde nabo butontono we butyo ninga bamakinga sure muzeeyi amakinga sure muwalimu is just an imam muwalimu typical muwalimu ddala tena musala kwa government ninga bagamba bana bange nze mbalamira kimu kyokka musome ayi temutambuse tembera babitege tembera babalema mutambuza amagulu aga abiri muzeeyi nga yatwefiirako yeke nnyini naga nti amagulu aga bamaama bonna nga bagamba yambala abcd bamaama bonna batuzaala nga bosa batubuulirira ne tufuuba ne tusoga ntule mu kirasi tusome olwaleero ffe tweyagala muzeeyi taliiwo n'olwaleero esente zenfuna taziryako ffe tweyagala bamaama bafe abamu abasinga obungi mbongi abajjuludde bafudde olwekyo we bagamba nti soma zizija kuba zizo ng'ogenda okukola mu World Bank IMF oba ogenda kukola ludda wa ng'ogenda okukola mu UN ng'ogenda okubeera nga gwe director wa kino mu UN ng'ogenda okubanga yonna gy'olaze gwe munene structural engineer somewhere ng'oli mu America tegeti oli chemical engineer nasinga ni omwana ku kisaawe Doha nabadde nkomawo okuva mu umura ninga mwana w'ekibuli wano akolera mu America eyo ali mu America eyo ninga chemical engineer yangambye ensi z'akolera nanga n'Abasaudi nabakolera emyaka 7 bamweguye ninga yasomera wano kibuli oba mbitegedde oba mwizi wa wano kibuli mwana muwala sina musajja mwana muwala chemical engineer negamba nti Abasaudi nabakolera emyaka 7 I was in Jeddah for 7 years ngate baneguya tegedde ninga tali mwana si mwana Buganda ni yasomera wa era bwe nabadde nabo agamba eseko nonga kwewadde nnyo yandabanga wano neyebaza ebigambo bye twamugambanga ne dduwa nolwekyo wembeera wano mumanye ekibaleese ate mukikolerere si mu musingi wano ate tayimu eno yennyini kikwasa ennaku okusiŋŋaana gwe ne tukusiŋŋaana mu senior fo kati nga bagoba bakuwa suspension gwe you were suspended for what gwe senior fo senior 6 bakutuma omuzadde gwe essaawa zino ng'obuzaawo myezi 5 to sit for your finals essaawa zino olowooza ogenda kulongoosa onolongoosa ddi olinda ki okutereeza senior 6 olina okubanga wena otambulanga ayina akanyonyi ku mutwe tolina ogamba oliawo ojjudde enneema wenna oyagala kusaasira kwa Allah olina otambula oti toyagala kusobya n'ombudde toyagala kugusobya toyagala kusobya n'ettaka ogitambulako olinga atayagala kusobya na ttaka essaawa zino kuba weetaaga edduwa eza buli kitonde naye tukusiŋŋaana nga bakutumya obuzadde tukusiŋŋaana nga oli wakaliyasu tukusiŋŋaana oli mu disi tukusiŋŋaana nga omwana ow'obuwala wabadde otuluka ki omwana ow'obulenzi oli ki tukusiŋŋaana oli bweru wa kilaasi oli mweru wa kilaasi senior 6 gwe tuleke ewammwe nze oba gwosoose n'okusooka okutuuka mu kilaasi eno tulake ewammwe abagezaako ne bigaana tulake ewammwe waka obanga baasumaasoma dda kati tokyakola mawulire kati gwe kiri gy'oli obanga abewammwe baasumaasoma dda tokyakola mawulire si gwasoose era bangi basomedde mu kibuli yes kati batosobola kukola lugendo lwo gwoba olabye bavubuka b'ekibuli tubasuubiramu empisa ennungi musomera ku kasozi ak'ekibula kya Uganda wano musomera ku kasozi akasinga okubaako ebbeeyi mu ggwanga teri kakasinga mu ggwanga kabeere kololo kabeeraani musomera ku kasozi nimusalina muno musiri gwa mbogo kasozi ka mbogo kano kemukola ki wano wemuli wano mwesomeko era mwebaza abakadde ababaleeta wano buli kaseera mwena kubanga bebaza nga webali nensomerako ekibuli naye nobanga osomedde ekibuli ngaoyagala bagobe nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasire era akuteekemu abo abateredde Allahumma nolwekyo ekituleese era kyatuleeta tukikozese eno essaawa osetolinga tetusobola kulinda lwanca tulina kubanga tusetolinga right now
kasem ayidire kisembayo bigambo byange byolwa leero tubadde mwezi gwa Ramadan. We have been the best students. Sisuubira nti balina kubakubye mwezi gwa Ramadan. Sisuubira nti bakubye ku mbooko mwezi gwa Ramadan. Kubanga obadde okola ebituufu nga woosuubirwa wooli tegedde where you expected woolina okubeera nga wooli osuubira mu muzikiti osuubira mu kilaasi kale abeerayo n'asumagira kubanga Ramadan emuyiseemu. Ramadan ebadde teriimu kuyomba tebaddemu kulwana. You have been the best student. Nga olabye nti bibadde bisoboka obikoze mu mwezi gwa Ramadan. Kitegeeza kisoboka okusigala nga obadde mu mwezi gwa Ramadan the entire life. Your entire stay at Kibuli. Your entire stay this year. Nga obadde mu mwezi gwa Ramadan ng'oli mulungi. Nga you observe the prayers, the 5-day prayers minus anybody coming for you. Buli mwabadde ojja wekka nga teri akuba muggo. Kitegeeza nti osobola okusigala ng'oli mulungi nnyo. Nga n'esswala ozisaala nga terina omu akusibiddewo ddoomu, terina omu akusibiddewo kilasi, terina omu akutembooko, teri wakimusaze, teri musomesaze. Because bisoboka obikozeko mwezi gwa Ramadan. Bisoboka. Kati kyeseemu ogambe nti nze sisobola kubeerawo, sikyasobola kati. Nyinza ntya bayinza ntya okwaziina ne bakimanya esswala nga nze nkyali bweru? No. Sigenda kuddamu kusaala swala nga nsala laka nga imaamu ansoose mimbali. Nina okubeerawo. Olwatandika n'olwaleero nina okusaala nga ndi ku layini esooka. Kisandike. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. Muvuganyize mu ekyo nti ndina kuba ku layini esooka. Right? Beera musajja muvubuka mwana muwala akole nga obadde mu Ramadan nga mu Ramadan eswale kusingana muzikiti nga gy'oli n'ogimaliriza n'ogenda n'okola ebisigadde. Ramadan awedde still sigala ng'okola by'obadde okola mwezi ogwa Ramadan. Tugamba bulijjo Ramadan training institution bye baagala bye batendeka bye tuwadde tuyita mu mwezi gwa Ramadan byayagala tusigale nga tukyatambuliramu tudisplayinga obulamu bw'obaddemu bw'osigala ng'oli mwoli. Sigala ng'oli mulamu buli lemera mulooko ya Ramadan, lemera mulooko bagambe nti yalemera mulooko malaika ziwandiike nti ono yasigala mulooko ya Ramadan, bagambe nti ono yasigala mu essola okusaala okw'ekiro qiyam okusaala ekiro okusiiba osiibako mu olunaku lw'Emmande n'olwokuna osiibako ennaku enjeru okubanga bisoboka. Before walabanga enjala eba ekuluma nnyo, before wenowulira omutwe gukuluma nga sisobola kusiiba nze ni mu Ramadan obadde osiiba kitegeeza bisoboka era osiibye n'omumalako. Alhamdulillah, we congratulate you. Mukkiriza ate awo mpozingemuko neebaze abaana bakubya amasimu ewaka, bakubya amasimu ewaka ku kijiro kya Yidi wano ekyabadde wano. Nze nabadde simanyi nti bazinayo. Abaana bakubya amasimu ewaka nga bagamba nti emmere y'ekibuli esinga n'eyewaka. Ndi ku kituuti kya Nabbi, Allah ndaba tegedde manyi mpandiikibwako empeera. Abaana bakubya amasimu nabitegedde mu bakadde b'abaana. Obudde mu miti bwentuula nga abaana bazadde boogera ngaga nti baatufumbidde emmere twalidde ne gitalyanga nako. Twebaza mukulembeze w'essomero Alhaji Ibrahim Semakadde. Sebo weebale kutuukiriza bya bajjajjaabo n'embogo kye yali okulabirira abaana bano mu ndabiira n'okubaagaza eddiini. Manyi okumanya mbogo yali musajja mugabuzi. Nze jjajjange Amiri Mukuye yasiramuka lwa pirawo wa mbogo wali ewambogo lunaku lwakuna n'asiramuka nga alina emyaka 12. Yali pirawo waki kati wekibanga kibadde mu kibuli sebo n'ogabula engabula nga yeegwanidde ngeri beyond n'ewaka. Ababadde boogera nno nga bava mu maka g'abagagga, nga bava mu maka mafumbi, nga n'abakyala bamama abazaala bafumbi, bonna binawuliddeko. Nye bino si byakuwaaniriza. Njogera ndi ku mpewo, ndi ku Pearl of Africa, ndi ku Salaamu, ndi ku Hidaya n'abasigadde bonna. Njogera ndi ku mpewo. Ekibuli balabiridde abaana mu ndabirira
ekyasinze agamasimu obwedda bazadde bibakubira amasimu olaba munganirabo abala nga banyumya nga ndi awo tunyumya nga nti ekibuli muba twebalizangako bebali kufumbira baana bulungi sebo webali kufumbira baana yidi era n'abatesitesi ali mu tiimu mu kiyungu webaleeteze bwekiteekateeka nnungi nakumanya nti yidi ebeera ki yidi ogwo nno gwe mulimu gwa mbuga gwe yakolanga kyobula newambuga kikyaliyo ekijjulo buli lunaku lwa yidi kasa yidi eggwa nga tukkirira ewambuga nga tulya ekijjulo kya yidi bugabuzi ekyo kibuli lyerinnya lya kibuli abalala baligire ku kibuli nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abongere obulungi era mwenna abeere nga abasiima Allahumma wemanga temwalidde bulungi wemaliriza kutubanga muŋŋamba nga byenjogedde mbimenyawo kasobanya nga temwalidde bulungi nga mmaliriza kutuba wenti nga muŋŋamba naye at least n'amanya g'abaana abamu nga yina tegedde nga manyi kubanga mbamanyi kufa mu maka era abakubye nga amasimu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga tebeegumba mmere yawaka ekyo kya bbeeyi nnyo kibuli mwebale era mwebale ddala nsaba Allah abatusiimire era abawo obulungi Allahumma nolwekyo mbadde ku point nti bulijjo emmere toyagala givaako ne kakiwalabye nga bisoboka era wasiibye kati kitegeeza osobola okusiibayo ennaku zo ate musiibenga nga musaba Allah nenniya saba Allah onteera omukisa mu bulamu bwange saba Allah onteera obugonvu n'emikisa mu kusoma kwange Allah nsiiba olunaku n'olwemmande ninsaba Allah ŋŋondeze emisomo gyange saba Allah onteeremu omukisa bangi basoma ne bamala zi degree with first class n'olwaleero ng'omusiŋŋaano akwata kaveera bangi nnyo nga yafuluma na first class omusiŋŋaano olwaleero mu kkubo omwekweka n'omwekweka tosobola nagamba nti wasomako naye bangi formally baali best students nga babasinga as I speak to you now obasingana nga balya ku myala naye nga basomera mu masomero malungi olw'ebintu bingi nnyo ebikyuka kitegeeza nti oyinamu contribution mu bulamu bwo saba nnyo kyoyagala okuba mu nsi muno saba nnyo kyoyagala okuba kisabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga tukulembeza emirimu emirungi ng'okusiiba olunaku lw'emmande wasiibye with an intention Allah kukolera enteekateeka ofune obubonero abiri with an intention Allah kukolera enteekateeka ofune zi ani with an intention oyagala Allah agondeze bakadde bo emirimu gitambule bulungi osobola okufuna fees ne baganda bo baleme kubanga balemwa okusoma era okusoma kuleme kusigala ku ggwe wekka sabira ne baganda bo bonna tuweyagaliza wekka so tukulembeza okukola emirimu emirungi in doing so nga wetusaba Allah subhanahu wa ta'ala innama al-a'mal binniyat actions are judged nachi na intention ebye tukola byonna tandika na nniya lwaki nsiiba mmande lwaki nsiiba olwokuna lwaki ennaku zino enjeru nzisiiba nsaba Allah agondeze maama ne taata afune promotion musaba Allah mugondeze emirimu container zatisse ziyitewo bulungi baleme musumbuwa ebintu bireme kugwa ebintu byabulidde mu nnyanja ne byali bijja mu Ramadhani abaana batisse ebintu byabwe nyi byagudde mu mazzi ebirala byajjiridde wali ejjinja baganda bammwe tegedde abamu bakitammwe byajjiridde wali ejjinja emmaali yabadde mpitirifu naye nga ya baganda bammwe yabakitammwe billions na billions ezafiiridde ejjinja awo so Allah duwaza jjo okwanukula ze musabye nga musabira bakadde bammwe biidhinihi jalla waala temusabira bakadde bokka n'essomero mulisabire n'abasomesa feesente zetufuna fe abasomesa nze nimusomesa zetufuna size nyingi eziri awo size abalooya obusente bwetufuna butono nnyo naye musabire Allah ateekemu omukisa mu ssente zaffe kivula businga n'omwana w'omusomesa ng'amala digiri ey'obusawo ng'amala digiri eya engineering ng'amala digiri eya law ng'amala digiri ey'obusomesa omwana w'omusomesa omusiŋŋaana ng'alina digiri ng'ate atali wa musomesa tegedde omugagga nga talina ki lwaki ssente z'ekisomesa zibaamu baraka mwongere obbasabira zibeeremu ki baraka mu butono bwazo oba mu bungi bwazo nsaba ekitiibwa Allah atuwa ebigambo bino obitegeera aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah alhamdulillah طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى عباد الله اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا برونش نكومنت يشبولش tubebaza eva okubeera abaana abalungi naye nga tubadde mu mwezi gwa Ramadhaani kiddamu nga tuli balungi nnyo nga tuli bampisa nnyo erimu ku ssomo eddene litufuna mwezi gwa Ramadhaani ziba husn al-khulq kulongoosa mpisa kuba omuntu ajja n'akuvuma mwezi gwa Ramadhaani somebody insults you, somebody abuses you, nogamba inni saim, nze nasiibye. You don't fight back, you don't answer, you don't respond negatively, you just respond with just a small statement, inni saim, I'm fasting. Akukubye oluyi nogamba nti nze nasiibye, kyekigambo ekiyagamba nti la'allakum tattaqun, mubeera abaddu ba Allah nga mumaliriza Ramadhan nga muwangalira mu kibuli n'oluvannyuma lwa kibuli nga muli abaami n'abakyala, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abalungi abalina taqwa, abafaayo abamanyi nti Allah buli kamu konna bawaamu empeera, la'allakum tattaqun, abalongoose enkolagana yaabwe ne bannaabwe. Student to student relationship must be that erina okuba nga yeri special, egwanidde. Ne tuli mu mbeera nti abayizi abamu baagala bava mu Ramadhan batandika ate okwevuma, batandika ate okuddamu okulwanagana, batandika ate okuddamu become the best student. Nze nsinga mu bayizi b'ekibuli. If everyone is a best student, kitegeeza tugenda kubeera naani balungi bokka, tugenda kubeerawo na muyizi ayina mize mikyamu. So always aim at being the best. Oluvannyuma lwa Ramadhan beera muyizi nga wabadde mwezi gwa Ramadhan, you have been forcing yourself to give sadaka, n'osiibulula ofune empeera, n'ogula amazzi, n'ogula juice, muno n'omuwa ku kyokulya. Obadde obikola ng'oli mu Ramadhan waba aweddeko. Look at those who don't have, and please extend that hand of hope. Ogambe nti kamuweeko munnange, kamuguleyo ka soda. Just become bulijjo ekigatta oluganda n'enkolagana ennungi, kuliisa, kugaba, kusharinga, right? Ate tolinda ate byabanno byokka weka nga gwe byolinda nga gwe oliira mu bulangiti, olugira nga gwe ebibyo biriwo wekka n'ow'ebikooti. Nedda, tolinda byabanno kuggwawo, nga banno bakuwadde naawe gabako, naawe banno bawe. Oliwo bannamu abamu ng'embeera yaabwe si nnungi, amwajja wano ng'alina kilo emu ya sukaali wabanga azze nayo, abalala bajja wano nga tebalina sukaali, nabamugamba mwana wange ogenda kusoma, naye ogenze kusoma niragagana amawogola ne bubisikiti buno bwekugulidde, naye tobba ebintu by'abaana. Sukaali kilo yeno gye nkuwaddeemu gy'oba onywa, obuugi bagaba sukaali, obuugi bw'ekibuli bubeeramu sukaali n'amata, nti ye bw'oba onywa. Najja wano omwana nga naawe okimanyi, tegedde, najja wano nga naye kennyini yeemanyi embeera gy'alimu, n'abeera mu bulamu ng'oyinza okulowooza mugagga naye nga yeegaggawaza, yeeteeka mu mbeera nga yeeyo mumativu n'ekyo Allah kyamuwadde, awuliriza message y'abakadde. Gwe mu bulamu olowooza ndi mugagga nnyo naye nga si mugagga. If you land on those people, please just extend a hand of hope. Please assist those people. Some of them tebagala na bawa, fe twaberanga mu ssomero nga tetwagala tuwa, nga fe twagala watugaba naye nga tumanyi tuli baana b'abasajja baavu mu kawempe. Twaberanga mu masomero gye twasomeranga naye nga oyinza ffe bagagga ng'ate ffe tugaba. So oyinza omusingana ng'era siiruwadde mwavu ng'era yayagala y'abaakola ki? Y'abaagaba. Naye omukwata bulungi, tomuwa mulangira, tomuwa mwogerako, muyambe oba oli wakumuyamba. Temwebba nga wotabbye mu Ramadhan, togeza n'obba banno bakusinga. Yes, munno wena bakusinga, naye togeza n'obba ebyabanno. Tewajja kuyigiriza mpisa za bubbi na kuyiga mpisa za bubbi. Wano ffe tusomesa mpisa
tusomesa education, tusomesa mpisa, tusomesa dini, tusomesa bubbi. Teri agenda kusomesa bubbi ku lubaawo, teri ajja mu masjidi kusomesa bubbi. Eje emizemi kyamu ejjamu egy'ekika oba gya misikire nga gwe mubbi w'ekika oyambala ekisambo ky'ekika ebyo bisigalewo mmwe. Wabanga ojja wano ng'oyingira mu gate emize gy'okubba gisigalewo mmwe. Please togeza wano n'ojja wano n'obubbi. Era olaba nga njagala kwambala ng'ogamba mami nkimaako nkitwale waka kimalo kirekeyo kisibe ku nkondo. Oba kukima wano nga bakisiba ku nkondo kitambo ky'obubbi. Yite mubba. Mmanga mwazeemu okubba twalinanga edduwa twasomanga edduwa z'ababbi. Nja kuddamu nzisome nga ninga nsoma mu masomero nga nzisoma etumaliriza kugenda okulaba nga n'ababbi bonna abadde babba bannaabwe Mungu abakoze eki. Kuba temwagala kasambaamu ababbi muno nga tutandika okusoma edduwa ezo. Nja kujja ne Seeka Abbas ne Bamaseeka tubeere nga tukola ensonga eyo inshallah taala tuwanike emikono. Naye kyemmanyi mu kibuli temuli mu baana babbi. Tetwagala kuwulira nsonga ya bubbi. Siima n'ekyo kye bakuwadde n'ekyo ky'olina waiti gy'olina ne ssente z'olina n'ebyokulya by'olina byebyo. Togeza n'obeera mu toma nosigala ng'oli awo tokkuta. Nsaba Allah akuwa obulungi n'obitegeera. Otherwise message yange y'olwaleero musigale nga mbadde mwezi gwa Ramadan. Kyo kimu. Kyokubiri mumanye wa gye muva ne bakadde bamwe kyabeetaaza. Babateekamu baba investinze mu ssente baagala mubeere nga mubayambako enkya nga tebakyasobola nga kitaawo ali paralyzed. Kitaawo wa maama wo nga ali paralyzed. Kitaawo nga alina endwadde nnyingi. Waliwo omwana wa minisita omu ampeereza message nga Seko nkyayi kumakya era oyinza okusoma ndigenza okuddeko message. Kitaawo yali formerly minister mu gavumenti eno. Omwana oyo Seeka ate muzadde na wano omuwala oyo muzadde ono naye we muzeemu nogamba naye nsonyiwa mbuzeebuze mbadde busy mbeera wano wenne yes Makka Madina wentyo kale nampeereza list weight y'ebigambo nangamba kitange Allah yamugerera yafuna endwadde zino nayogera pressure nayogera sukali nayogera stroke nayogera ebirwadde byonna ebisukka mu 10 biri ku muntu ogwo. Time egenda tuuka nga kitaawo Allah amutaasi ya Rabbi nga kitaawo maama wo yeetaaga obuyambi obuva gy'oli naye nga yakuwa omukisa osome osobola omutaasa mu mbeera eno nga gwe dokita tegeti gwe surgeon gwe physician naye nga tewasobola kukozesa mukisa ogwo. Wazanya buzanya nodda mu bintu byabutalina makulu tegeti nowestinga obulamu wootyo ogenda okumaliriza ng'ovuddemu awo toyina kuzaala buzaazi baana waka kugenda kuweereza mu mabaala kuweereza mu binankani ng'olowooza nti ekyo wakola kyamakulu nnyo. Mukozesa omukisa gwe mwinanga mukyali mu ssomero, mukozesa omukisa gwe mwinanga muli mu senior 4, mukozesa omukisa gwe mwinanga muli mu senior 6, mwaba senior 1 yesaawa mulevolenge ground yammwe, senior 2 kyekimu, senior 3, aba senior 5 teri kuzannya yesaawa. Ye future gy'oyagala okukola gikole kati tukiza n'ogikola olunaku olulala. Saba Allah abawe ebigambo bino bitegeera era mbitegere mu ntegeere kyasiza okuba nga nungi. Allahumma amin. Abayizi ba senior 6 soda kuddamu kuwulira nti bakutumye toyina notice yesaawa mube ne notice eziri up to date. Abawala n'ab'obulenzi mwenna simanyi nze bino sibikola, simanyi sikola ki, sikola entrepreneurship, simanyi sikola biki, simanyi nze sikola iziraamu. Andi agamba ogenda mu byaki wakiwajja ekibuli kati bakuwe maathi lwaki wajja ekibuli. So yesaawa mutuule mu class musome faayo byosoma byagale saayo okwagala ebintu byonna teri kintu kizibu mu nsi muno byonna byetaaga kwagala. Tandika n'omutima ogwagala. Love the subject, right? Love the teacher, love the timing gye bataddewo eri stupid ku timetable gyagale buli kisi wetuuka ng'osimayiringa ngenda mu kino ng'osimayiringa bane notice ziri up to date. Gezaako kyotategedde buuza. Saba Allah kutiremu obwangu. Allahumma inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima warḍa an sadatna izzana wa a'izz madrasatna hadhihi kibuli a'izzaha ya rabbal alamin. أعز أساتذها أعز أساتذها أعز مدرائها أعز طلابها أعز طلاب هذه المدرسة أعزهم يا رب العالمين
اللهم دينية أخلاقية قدمية أعزهم يا رب العالمين. أعز يا الله طلاب هذه المدرسة، اللهم دينية أخلاقية أقدمية أعزهم يا رب العالمين. ربنا أعز طلاب هذه المدرسة، مدرستنا كبولي يا رب العالمين، أعزهم يا رب العالمين. يا من قلت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا من غير حساب. ربنا يسر لنا ويسر لنا يسر لنا، وبارك لنا في دروسنا، بارك لنا في دروسنا وفي تعليماتنا، بارك لنا يا الله في فصولنا، بارك لنا في إداراتنا، بارك لنا في مدرستنا هذه كبول يا رب العالمين. وبارك يا الله وأعز عبدك يا الله إبراهيم اسمك يا رب العالمين. تقبل من كسبه وجهده وبذله يا رب العالمين. ربنا تقبل منه يا الله واحفظه واستره يا رب العالمين عن أعين الناظرين وقلوب الحاسدين الحاقدين الباغين الماكرين يا رب العالمين. ربنا احفظه واستره يا رب العالمين من كل مكر وكيد وسوء يا رب العالمين. اللهم يا الله أيد العاملين بالمعروف من الأساتذة والطلبة، أيدهم يا رب العالمين اللهم من علماء وأساتذة هذه المدرسة، أيدهم بتأييدك. ربنا وفقهم يا الله، وافتح لهم يا رب العالمين، ووسع لهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.